Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Zijja kuzwa azikolebwa so kitalo nnyo ddala munnabitono oyo Grace Ndugwa muganda affe batata afudde mukama gwajjirudde ali mu gwangira meka kitalo nnyo tewali kyakola fenali ekkubo enjawulo saawa awo nno nenjala n'okusaasira ku bannayuganda mwena baviiriddwako abantu baabwe mu ngeri enjawulo kitalo nnyo ddala okuba nti tuviiriddwako abantu baffe nga bulijjo saagala balulisa abanaatusanga banaatusanga njala tandika n'akalowoozo kaayo akalowoozo kaalero kaakano kana kalowoozo njala kagende eri bannayuganda mwenna nga sinagenda kukigula luggi gwe omuzadde ali mu Uganda wasomesa omwana bati wamusomesa naye ng'omwana wo akufuukidde ekizibu ng'oyagala yeeyimirize waakole nga mwagwa mu katebe ka Yoseti Baabulooda musera mutano wakalizi nsi yeeyita muzeyizedde ensanga bisibe mana peneti omusajja omubbi kafuulu mupya yeeyita mana peneti neyagala twale mwanyi njagala mubeere nnyo abantu abagufu b'amaaso gwe nga tonnakkiriza mwana wo kampuni yonna emutwale agenda akuba ekyeyo mu nsi z'Abawarabu nga wabuwala njagala osooka omanye omwana ono kampuni kyemutwala omanye weesangibwa erinnya lyayo ba director singa omwana afuna obuzibu ogenda kutandikira luddawa abazadde basinga mujja ne mukomplaining abaana bafunye ebizibu naye nga ne kampuni yennyini yatuta omwana wo togimanyi kati ffe oyagala tukole tutya bali ku social media oba oyagala poliisi etandika etya era obuvunaanyizibwa obuwaddaani ekizibu kye tumanyi bannayuganda baatujja ku rights zaffe ng'omuzadde aliye nga wakkiriza omwana waagende tumanyi kampuni mwagendedde omwana tomanyi gyali tomanyi kyakola wabula wafuna ekizibu n'olwokotegera n'omwana nga yafunye ekizibu nojja ku social media ffe tukuyambe tutya nga ne kampuni yatoola omwana otogimanyi namwe baana bawala bagenda mu biyumba by'Abawarabu ngira bategeeza mulekerawo okuyita mu kadinisa okuyita mu kadinisa ojja kufuna ekizibu nga kampuni togimanyi yakututte nga niyakututte tegitomumanyi kitegeeza automatically oba tolina muntu wagenda atandikira kunoonyerezaako kampuni kye yakututte ate nawo omuzadde bw'obanga omwana afunye obuzibu nga yagenda mu kampuni okwekalakaasa n'okwemulugunya kiri mu tteeka obuyinza bwo balemeraawo okuddawo okutta abaana bammwe nga mulowooza nti abaana be batta si bantu kino ekintu ekigende tuze kitubagamba mune mulowooza ntusaaga akagendere kali nti basomba abaana ab'Obuwarabu bajja mu Uganda mukubala bisante bafunira emirimu naye ng'ate babasomba waliwo kigendero kyokkendeeza enamba y'abantu abali mu Uganda bo baleetemu abanyarwanda baabwe nga bwe baagala ekyo baleme okutegeera ekyokubiri waliwo akatale akatunda ebintu eby'omuwendo ebiri mu mubiri gw'omuntu geza ng'ensigo omutima n'ekibumba era ng'abantu abirimu era ye first family oba ye last family nja giyita last family kubanga yesembayo last family eno mu Yoseti Baabulooda musiro mutano wakalekezi nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe mana peneti omutunzi w'emmwanyi za Uganda mulimu mukoddomu Audrey Lwabogo omusezi ono yatunda ebiwoolo n'ensigo n'emitima gy'abantu oyo boyi njagala bere ku vidiyo eno bano bakola kyamaanyi nnyo okutunda abaana bwe n'obbabonyaabonya nfunye obutambi bungi nnyo olwaliro kunsinzira ku kyekigenda mu maaso naye nange olumu nemmwa ne ŋŋamba kyekigenda mu maaso mu Uganda abantu kye batasobola kwekalakaasizaako gwe omuntu nolanga omwana ali ku kizibu naye nga ne kampuni yamututte ogimanyi tosobola genda dde okubirawo enduulu genda okubirawo enduulu weekalakaasi lwakiri weeyambule bakutulaze ku polisi nti weeyambudde naye ng'olaze nti weekalakaasiza social media twogera naye bano abasajja batemu bagamba nti bafunye abaana bammwe ne batemu tebaagala kumanya kasita bafuna abaana bammwe so nja bakubira omulambo gukutakungula abazadde mumakinge sure nti mumanya kampuni ezitwala abaana bammwe nammwe mwennyini abaana before nga tonyagala kuyita mu windo kugenda kuyitamu bweru genda sooka omanye kampuni kimwepise ojja kufuna obuzibu baleme kusasula osigale ng'oli mu buzibu kati bu video buno bugenze butambula olwaleero naye nange bumazeeko emirembe kansooke mubalageko bumazeeko emirembe omwana ono mulaba bambi nyina ali mu kulaajana oyo nga ndi mutuuze weeruweero mu muluka ogwekatikamu eggombolola katikamu nkuba eri omulanga eri abantu bonna bekikwatako nsaba buyambi bw'omwana wange Rachel Namitala ali mu buwambe amaze emyaka 7 ng'akola niye nga tasasulwa nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yonna wekikwatako maama Nabbanja oli maama nsaba obwenkanya nga bwayimi
Nsobola kinkomeza video eno kasita agambye ku mama nabbanja wenkomye okutegeera n'okubadde mbadde njala kuyamba mukyalo ono kasita nkwogeddeko nenga mu kitegeere nti gavumenti yennyini yesomba abaana bamukati goba okubira omulanga nabbanja akuyambe nga mana peneti yennyini mana peneti ono Museveni omubbiwe mmwanyi yose tibahabura tabasira mutana wakazi yereeta yali bintu bino then yobanga akolo yakota mugaalo mwede kuba tunacho genda funa au sigenda kulwao akonkagadde kangere ko kigwaro gishalero ekigwaro gishalero njala kigenderi bande Uganda mwenna buli omo ndenda kusingira ddala abantu bayita abaganda kano akanyomonyomo njagala kakoma olwaleero Boba kutenda okudduka toyita wosula era batumiddeko mwenna abagali abanyumira nyaka nyumino kana ekigwaro gi Beba kutenda okudduka toyita wosula era oleka mwezi nakuzza kubanga bobogo bamusajja muno oleka mwezi nakuzza buli musajja yenna n'omukazi yenna ng'amanyi oyina ga Kiganda nyenda basa bakantu kamu mulekeraawo okukozesa olulimi Oluganda okuwemula mwetemanche mukola nti kunteekateeka ezimu mana peneti yose tibahabulwa utabayisirwa mutabani wakale jinsi yereke muzizidde ensanga bisibiri kwata siniya ebintu byakola bino kwe kutamisa abantu olulimi Oluganda okutamisa abantu abaganda ng'akozesa abantu abaganda n'owulira omukazi omukulu abasajja abakulu nga bakozesa olulimi Oluganda okuwemula ebigambo ebinene gwe wabyomuluddeko bukyangwera ku social media n'olenga amawanga amalala bakozesa ennimi zaabo okuwemula lwaki mukozesa Oluganda okuwemula buli muntu atuka okubanga yeetamu kibayita omuntu omuganda tukimanyi nti mana peneti yose tibahabula tabasira mutano wakalekezi ye kyayagala okukola yasooka n'amanya obunafu bw'abaganda akabinja kamu akabaganda obunafu bwabwe nga Windows ekisooka ntono ekyokuli baagala nnyo ebiyise ekyokusatu baagala nnyo esente era naye akyogera nti omuganda kasita omuwa ssente oba omaze asobola okulya munno olukwe ate nga kikulu abantu abali ku social media bonna basinga okuwemula amanya balina ga Kiganda bavumira mu Luganda lwaki tebawemula mu nnimi endala sooka weebuuze ennimi endala tezina bigambo bisobola kuwemula ekyo nga nkivuddeko n'otunuulira amawanga gonna agali mu Buganda gali olova gagenda mu mawanga 40 temuli muntu n'omu avaayo kuvuma tekuli muntu n'omu avaayo kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuvumira mu lulimi lwe waabwe era bano abaganda ababuyabuya abatooletoole abaagala obuwogo olw'okuba tebasobola kukola baavu mponga byoya bebawa ensimbi n'alumba omwana wa Nnambi n'amuvuma n'amwogoloza ne weebuuza kiki ekigenda maaso era w'osanga abaganda abamu be bali mu kulya mu Muganda munnaabwe olukwe omusajja omunotha n'akubuuza what went wrong with the Baganda who are going against their fellow Muganda Robert Kyagulanyi Ssentamu who are those Baganda who are chasing their fellow Baganda on land nenga ate bano tukimanyi bulungi babakozesa bukozesa okuba obugo ogoba abantu ku ttaka kubanga baagalaganda baganda bagoba abantu ku ttaka ogenda okukebera amanya ng'amanya gano si bantu baganda bakozesa amanya ga Kiganda Museveni kyeyamanya tweyita amanya g'Ekiganda tuyiga Oluganda tuyiga ebikolwa byabwe ate byennyini tubikozese okubakubisa ebintu bye bakola kati kye bali mu kukola n'osanga omukazi omukulu ali mu kuwemula ebigambo ebinene teryamusiba amunenyako gwasiba n'osanga omusajja omukulu alina amanya ga Kiganda avuma abaganda agoba abaganda ku ttaka ali mu kutugunya abaganda banne ali mu kutta baganda banne ne weewunya kyegenda maaso kino kirina okukoma abaganda mwenna abakyalina empeka emera nga muli mu Buganda buli mu diaspora mutandika okwexercisinga rights zammwe oba obuyinza wammwe omuntu addamu okukozesa olulimi Oluganda ng'awemula mumulinako obuvunaanyizibwa bw'abasse Muganda atubuye ng'obudde bukyanyolekerawo okwonoona olulimi Oluganda n'okwonoona amanya amaganda nga mukoleramu ebikola ebyambyone mwe musinga okulya enkwe tugenda obbazula nga temuli Baganda mwe musinga okutugunya baganda bannamwe tugenda obbazula nga simuli Baganda tugenda okunoonyeza abantu abagoba ku mataka bayita Baganda naye nga si Baganda balina ebakolera kiki ekyabatuukako mulowooza munaagenda ne Last Family ng'egenze kikibuzo munaagenda ne Last Family ng'egenze temujja genda nayo kati mweddeko tukoyo tuswaza ekyo kimaze era ekigulalugi nkifundikidde ngenze ku video eyandeese era kansooke mu kkowe lyerimu mujjukira bulungi nnyo kitaffe omwami eyakonebwa amakaage eruweero omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agendayo omukulu ono ne bamuwa essuubi
naye poliisi ne gavumenti olw'okuba nti omwami ono eyeeyita Sula Sserunjogi musajja munyarwanda amanya g'amatuufu ye Seviyumba y'ono musajja ono muka video kano oyo yoyo bayisewo batya kimegeredde talinawo wadde akayiibuka ettaka olwabeerewa mateeka nti mateeka agigagula ebyo naye zonna nali ndi muntu mulamu kati oyeyita Sula Sserunjogi nenga amanya g'ekinyarwanda Seviyumba kati Seviyumba yatwala ettaka lya mukulu mugambwa ennyumba n'agikoona bw'amala ogikoona yagenda okulaba nga tekimumalidde ng'akimanyi nti last family egenda kyokka n'addira mukulu mugambwa n'amulondola mukulu mugambwa yaweebwa obutwa ali mu nnaku ze ezisembayo omusajja atwagenda kufa lwa ttaka naye tagenda kufa yekka kubanga ne family ye bagenda ginoonya bagenda kutta omu ku omu yoyo mukulu essaawa zino embeera gy'alimu musajja wattu musajja muganda amutta ye Seviyumba naye nga yeeyita Sula Sserunjogi atta mugambwa yenna nnyina ettaka baamuwa obutwa omusajja ate baamulolamu obutwa abakazi bagakoonye abaana bali mu dduka ali mu nnaku ze ezisembayo agenda kufa kuyo musajja muganda amutta munyarwanda omunyarwanda atta omuganda teri ayogera naye kati ono musajja tuse nze waliwo empuliranga ebintu bino waliwo ekintu ekikwi n'owuliranga ekintu kyagala kutugambulago oveewo Seviyumba eyeeyita Sula Sserunjogi atta mugambwa omusajja omuganda gwe yasanga ku ttaka lye nga n'abaana boona essaawa zino ali ku kitanda gwe bawadde obutwa agenda kufa oli ayagala ttaka ate nga kino badde bakikola okumala ebbanga ddene nnyo kati last family bano ba agenti bammwe nammwe kennyini kyemugenda otuusa ku baganda abaganda bagenda tuuka okuba nga beerwanako nga tekyali muntu akola ki nga tekyali muntu abayimiriza kati ono mukulu yoyo omusajja gwe baakonera ennyumba Lutamagozi Semakula n'agendayo Kyagulanyi n'agendayo bambi baamunoonya era ne bamutuusaako obula bamuwa obutwa wuuyo bambi agenda kufa naye n'abaana balirira ku nsiko essaawa zino wuuyo musajja essaawa ne bagenda mubika nti afudde naye nga amusse yaani amusse yeeyita Sula Sserunjogi naye nga amanya g'amatuufu amekusifu bamuyita Seviyumba yasse omusajja omuganda ku ttaka erirye ono si yekka abantu bangi bali mu kuttibwa mu Buganda naye nga teri muntu yenna anyega njala mujjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda Luweero okugenda okulaba omusajja ono nga bamukonedde ennyumba bambi baamunoonya ne bamuwa obutwa wuuyo omusajja agenda kufa ttaka lye limutta amutta ye Seviyumba naye yeeyita Sula Sserunjogi kamubaddizeemu yeeyita Sula Sserunjogi wuuyo omusajja bambi kamubaddizeemu ttaka lye lirimussa wuuyo omulaba bambi ali ku kitanda ttaka lye limussa n'abaana be babanoonya omukuomu bagala batta wuuyo abaana be babanoonya omukuomu bagala kubatta ttaka lye limussa ono yamutta oyo Seviyumba yeeyita Sula Sserunjogi musajja munyarwanda bwe bayiga Oluganda baamala bo kati kusalawo kutta Baganda kati eno message njagala egenda eri mwenna bannayuganda bali mu Uganda era njagala buli agawumbidde agaggule gye tunaakoma okusirika ku byalo byaffe ng'omunyarwanda atta omuganda atta omusoga atta omukyoli atta omulango atta omunyulo atta omutoolo nga tetubakozeeko revenge bajja kafuula kamanyiiro akasumagiza eyeyalira batutte nga tetubaddiza wallahi nkulayirira mugenda tandika okufuna resistance okuva mu bannayuganda buli munyarwanda leetibwa mu kutta mu munnayuganda nammwe tugenda bakyukira tubakoleko ng'obuyinza bwolagira ono mukulu bwafa n'abaana mutandise banoonya mubatto lw'ettaka mwajja n'ettaka mwalijja luddawa kati vidiyo entuufu etandise mukama bwono bw'ofudde akuumuza mirembe ntegezeddwako ne mu famire y'omugenzi Hajina Santegese Bagala waliwo omwana yafudde era ne bawadde buwe butwa yafudde waliwo omukulu ayina ekizimbe mu katale k'Ewandegeya omukulu musajja muganda nga okaya n'ekizimbe n'abasajja banyarwanda mu katale k'Ewandegeya
Nfunyeko information ne bantegeeza nti wegendereze nnyo bakuwadde ebbanga lya mwezi kumbe otakkiriza ssente ze bakuwa ogenda kuba ofudde ekizimbe bakitwale. Kano mujja kasalamu gye bujja kumunawula nti waliwo omusajja omukulu yafudde mu Wandege nga abadde akana ekizimbe ku bizimbe bino buli katale ke Wandege yawo kya flat. Mujja kaje mukanzi mukateekeo ku social media nga namuwoninga munawula nti waliwo omugaga Wandege yafudde go basse ninga muserwa kizimbe mujja tegera kye bayita information entuufu. Ekyo nkimaze kati ngenze ku information entuufu ntandike. Kansubira nti abasumba bonna batuuse mu abalina amakyaki mu Buganda bonna balokole mbagala kuno era ntandise bwenti. Era njagala Anita Amongi oje ku video eno. Nga bwe tugamba nti omuze mubi gufira ku mugumba kituukiridde bulungi nnyo. Buli mubbi yenna yeefubitise mu ggwanga Uganda afuuse mubbi. Era singa tubali n'ensi nga mateeka gakola essaawa zino omukyala gwe bayita Anita Amongi Mambitanga ntulege yandibadde ali mu kkomera. Yenyigidde mbubbi obw'ekika ekyawaggulu buli ku international level emirundi ebiri. Yenyigidde mbubbi obw'okubba emmotoka ekika kya Mercedes Benz S500 okuva mu ggwanga ery'Ebungereza. Ne yenyigira mu kufera eggwanga ensimbi eziwera emitwalo 54,200 eza pound ezaguze emmotoka eno. Bwe buwumbi bubiri mu obukadde 8 omukyalo n'alina okuba ng'akwatibwa. Kyaze kitya? Tulize tubagamba nti gavumenti ababbe basinga bakulu abambala amasuuti ne tulowooza nti tebalina ki si babbi. Bano ono mukyala yenyigidde mu bubbi bw'emmotoka. Emmotoka gye baaguze gye mwategeddeko ekika kya Mercedes Benz S500 nabalaze omuwendo gwegula nga bw'ogenda ku internet ku Google Moses n'ogisearchinga egula emitwalo 11 bw'ozijja mu gya Uganda tebuwera na bukadde 5. Omukyalo ono munnange yenga ye yayita speaker alina akakiiko akamukolera emirimu gye ndala n'okugula ebintu. Omukulu ono yategeezeddwako akakiiko kano nti munnange madamu speaker emmotoka eno gy'ogenda okuteekamu ssente nnyingi emmotoka teri waafe ssente zino. Ate n'ekikulu emmotoka eno bwe tuba twagigula emmotoka eno tulina kuyita mu Spear Motors kubanga Spear Motors eyamukulu wava muno yalina olukusa olutunda emmotoka eza Benz n'ozikola service n'okutunda spare parts waazo. Omukyala Anita Amongi ono bano bekiruuse procurement committee eyiye ebadde mukolera emirimu gino bwe yamugambye ku nsonga zino omubbi ono mukyala Sadolin Mama Bitanga Speaker Anita Amongi kye yakoze eky'obuswavu kwegoba committee eya procurement emukolera emirimu gye ng'agamba yabadde tekyamukolera mulimu emudiisa bwodiisa. Bwetyo Anita Amongi olw'amaze okugoba procurement team ebadde mukolera emirimu gye ng'amaze omuwabula nti emmotoka gye bagula teri makubo matuufu mmotoka nzibe n'essente gye baazigambye enkyamu ate nga tebasobola kugula mmotoka eno nga tebamaze kwebuuza na kuyita mukulu wava muno Godwin wa Spear Motors nga yayina yekka mu East Africa rights ezitunda Benz n'okuzijjanja banozzikolako ki services. Omukyala ono mama Lususu Sadolin Paint Mama Bitanga bwe yategedde ku mawulire gano olw'okuba nti yabadde mu bubbi buno n'agoba procurement team n'agigobawo n'agigamba temujja kukola ng'ate nze mbalagidde n'abagoba. Kiyakoze ng'afuna bamafia abali mu parliament nga batandika okugoba ku mpapula zino ez'okuleeta emmotoka eno gye babbye ng'emmotoka etuuka mu Uganda kumbe emmotoka bagibbe mu ggwanga lya Bungereza era ng'erimu tracking device mpaka lwe bagitrackinze ng'eri Uganda. Lwakuba nti babuzabuza ng'abafuka bana abakyabubuza ne mujja kulya Interpol ng'ekimya omuntu awo ng'emutwala n'emmotoka yo. Nga wetwogerera essaawa zino Anita Amongi tiimu yagigobye eya procurement ng'emaze okumukakasa nti ebintu badde bakola bikyamu. Emmotoka eno badde balina kwebuuza ku mukulu wava muno oba okumugamba twagala gula mmotoka eno n'ababulira ekituufu. Wabula ebintu bino bwe Anita Amongi byabitegeera bana abasajja ababbi basooka ne bagenda e Dubai ne bakola empapula eziraga nti emmotoka eri legit. Bwe bakomawo bamala okutegeera nti ebintu bino bikyamu ne batukira mukulu wava muno abakolere ku paperwork omutuufu alaga nti emmotoka ntuufu wava muno abagamba sisobola kukola paperwork wa mmotoka eno olw'ensonga nze sole distributor wa Benz mu Uganda. So sisobola kubanga ngenda kola ku mpapula zino nga ku online siraba ko transaction ya mmotoka eno gye yavudde ate nga nze n'obuvunanyizibwa obw'okutunda n'okugula emmotoka za Benz mu Uganda. Kino olw'okuba nti babbi Anita Amongi yabalegidde bagende mu maaso n'okugula emmotoka eno era ne basasula ensimbi ezo naye ng'ekituufu kiri nti Anita Amongi yenyigidde mu kubba ensimbi z'omuwomusolo ng'emmotoka egula emitwalo 10,100 ye ne bagigula emitwalo 54,200 eza ssente eza pawundi. Era emmotoka eno mujja tuwulira ebinaabifuddeyo olw'ensonga nti emmotoka ne babbye enzibe
nti omukyalo n'ategedde era n'agoba procurement committee team ye ng'alowooza nti ensi tegenda tegeera kale nga nabo gisimufungize Anita Amongi wetaga kwatibwa osibibwe olw'obubbi obufere n'obukumpanya nti naawe gw'omu ku bantu abatawabulwa nti abasajja bakola ne baga nti emmotoka omuntu alina otuwa information n'okutubulya emmotoka eno na biki bigikwatako wava munno tetusobola kugula mmotoka ya Benz mu Uganda nga munno tagimanyiiko kyewakoze n'ogamba nti bikwatako tiimu n'ogigoba kumbe wenyigidde mbubbi obw'ensimbi zino nga n'emmotoka yennyini gye bakugulidde nayo nzibe so mama Sadolini Lususu Bitanga wosana kwata osibibwe nga nagisimufungize olw'ensonga nawe ofuuse kagumba wegoge mu ggwanga lya Uganda okitegedde bulungi kati nno awo nno sigenda kulwawo okujjako ogenda ku security alert gye nnina olwaliro ndyoke ngende ku bintu ebirala ebiddako. Alright, kansubira nti Yoseri tiyahabulwa lutabaisira mutano wa karekezi sera muzezere sanga bisibe lukwata senior mana penalty kofedira otuse kuno bwemba mukole ekintu kyonna moyo mwongere ku ngamanya ge mana penalty kubanga amanya ge nyini yage wadde fetuliwo kuwa amanya go nagajjuza so mukulu mana penalty kansubira nti kuno kwoli ku video eya leero munange nali nabadde ntudde wano mujjukira nze agange gansanga wano ningakola ko research nengazuula nti matuufu ebyantukako mwabimanya bulungi nnyo ku nkomerero y'omwaka guli ogwaggwa era njagala tegeeza Museveni nti enteekateeka ey'okubiri gye wategese eri obulamu bwange information nagifunyira gyenzi gye ntegeeze public nga nabo gisimufungize naye bifo nga sinagenda njala kutegeeza bwasindika batamanya ngambawo buli kintu kyonna ekyali mu kunkwata nakimanya baani abakirimu era sendebekazi wateekamu na buli kimu nenfuna bannamawulire bali ku international level ku company ez'amaanyi nga bagala kunjja ku interview nengamba no not at this moment nja kulindako nga maze osetula ebigere wano okukakasa ekintu kino njagala otegeere nti ebintu by'okola byonna tubitegeera ono omwami ye first secretary owa embassy eya Uganda mu Ankara bamuyita Joseph Barije yono ye coordinatinga okunkwata omulundi ogusooka oba okunkidnappinga yo Joseph Barije ekifaananyi mu kikube mu kitimbi ye first secretary wa embassy ya Uganda mu Take mu Ankara mu Joseph Barije ono yali coordinator mu nsonga zino zonna nolwe twogera Museveni yamu coordinating second attempt eyokunzita oba okunkwata omukulu Joseph Barije ngera akolagalamu n'akakiiko ka NRM akali mu kibuga Istanbul babenga ba coordinating ana abantu bengendo babulya so mukulu Joseph Barije emirimu gyo gyokola ensi egimanyi njala bagamba mumulooza nti ensi bwe beesiisa abantu bategeera. To prove you wrong, mukulu mana penalty Yoseri tibahabula otabasira mutano wa karekezi. Eno kadi ogiraba. Nkulagako sample sigenda kulaga byonna. Eyo company ogiraba bagiyita Al Jazeera. Eyo company ogiraba sigenda kusembeza manya njala kulisa ku mulisa boti. Bagiyita Al Jazeera ogiraba. Kitongole kyansi yonna ekyamawulire. Ono mukuba director bakola investigations. Namufuna dda nafuna wa BBC no wa CNN. Obabuulya who was behind my kidnap era kati njala kutegeeza Steve Nagano bawa interview olw'ensonga nti information yo nanjirina saagala gibwa at this particular moment nine za Al Jazeera neza CNN na BBC buli kimu kirina kati mukulu gwe tewategeera ati ndamanya ani ya coordinating ankulaza oli musajjawo ono musajja Joseph Barije ono yali coordinator na kati gwe wataddemu coordinating kuba nti basasini bo be bagenda coordinating ayo olw'amata Joseph Barije yagenda coordinating kati ekyo nga nkimaze nkulaze nti ebintu byonna byatuukawo biri well set biri organized mbina biri documented kati mulwo kuba mwayika Windows mulowooza mwosa due to the problem of cow mentality mwina cow mentality kyekizibu kyamwe mbwongo mulowooza buli kimu kisoboka tekyakumalira diyo bwe yayika gye wateeka mu kadde $3 $, oyagala okunzita n'olwalira okumya ku table ku Tuesday wayina meeting ne mukkiriziganya ne first family mwakkiriziganya gwe first family yo gwe kennyini muhoozi Museveni Janet Odrek Lwabwogo Natasha Patience ne Charles Peter Mayiga yali ku conference ne muteesa okuddamu okunkwata oba okunzita kati ntandise bwenti ngero kitegera kati mukulu mana penalty bwe yibange emyaka gikubidde akatambala nga Windows zaayika weewumuzeeko when you attempt on something and you fail please sit your ass down and prepare your death because death is calling anytime. Sit your ass down mukulu mana penalty wetereze enensi sikuleka nensi kola your first attempt ya failing
How sure are you second attempt egenda kukola nga ate mbaza okufuna information yo nangenda jikuya ngabo yabadde. So mukulu mana penalty tuza ko engala byo wansi. Tuza olubengolo wansi, tuza ko butasoma bo wansi, tuza ko kawo mentality yo wansi. Meeting ya yabadde bwete. Kurunaku olwokubiri mana penalty yo seriti bahabro tabasira mtano wakala jensera tamzezede sanga bisibe ngaita meeting. Bwaita meet yale taina jita na ye Janet Kemba bazimama assassini yabutadde ku pressure na mugamba. Buli chetu planning acho ndo mvubuka achikuba na achiwa. Tubade tulina time tuka mugomukanga tukisizo okulembeze bat kiganyirwa mvubukoya. The same applies to Audrey Lwabogo musese na mugamba ekintu kyekimu. Muhozi kanyirogaba muhozira galukwata si junior na mugamba tata tulina ekizibu ky'omwana oyo. Omwana uje tugenda okukola kyonna akimanyira akiyiwa. Tugenda kukola ki? The same applies to Natasha na kuwoninga. Oliruzira wagula ettaka ne ruzira watandise okusengula abantu ku byalo ne kiyama n'omukwatira mu wamala n'omuta. Natasha nakuwoninga ne nkugamba va ku bantu b'emitiyana wanze kuberuzira. The same watudde mu meeting yagala okunzita. Nakuwoninga omulundi ogusembayo nalabika olabika oganye okutegeera mukazi muwala gwe. Nakugamba oli muwala muganda naye oganye okutegeera. Naye olwokuba nti bakuzala mu nte nga zina kaumenta naye ko mentality y'onfu. Ngenda ku exposing omwana guwazala first born ogwa muzalamu ojja kutegeera ensi ejja kutya. Nkuwoninga omulundi ogusembayo genda mpola ku bantu ba Uganda. Oli mwana muwala, oli nvandiirwa. Wandibadde weesonyiwa banna Uganda beruzirayo wali kitintale oli mu kutulugunya obugoba ku ttaka. Osenze ekyalo kiramba niyo osubira ekyalo ky'osenda amini teyaliwo bodi teyaliwo baaliwo kati genda mpola. Ku lwokubiri oluwedde ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi last family yatuula. Era nga ekubirizibwa Yoseti bahabula otabasira mutulanawo kaziseera temana penalty. Meeting eno yatandika ku ssaawa 2 neggwa ku ssaawa 4 ez'ekiro. Biki ebyateesebwako? Yalimu mana penalty kennyini Yoseti bahabula otabasira mutulanawo akalekezi. Mwalimu Janet Kembabazi, mwalimu Audrey Lwabogo musezi, muhozi Kanyirugaba muhozi Laga Lukwata Junior, Natasha Patience Lwabogo, bwepo ne Charles Peter Mayiga wasanya ku simu ngali ku conference call. Kiki ekyali kituyita ekigendera ekitufu kya meeting eno. Meeting eno bagiyita the last attempt to kill or to kidnap Lumbuye Fred Kajibu is talking right now to the congregations as we speak right now. Yoseri yagamba nti tuyina okukola olumba olusembayo ku muvubuka olwo kubanga atufukidde stumbling block buli kitukola kino mu plani zaffe. Era ono atulemesezza okujjawo obulamu bwa Mutebi. Atulemesezza okukyusa obukulembeze nga ne muhozi project yennyini agitaddemu eggere. Buli kyonna kye tukozaako okukola okukendeeza ku namba y'abantu ne bizinensi zonna mu Uganda omuvubuka ono atulemesezza olw'okuba nti awa amawulire amatuufu ate nga ffe tetulina kufuna information ate tusobola gifuna kubanga nekusifu nnyo. N'agamba nga bwe kiri tugenda kukola last attempt okukidnappinga oba okutta omuntu ono omuleeta nga nenda bwe gisimufungize. Mukulu ndowooza ebyokukola ndibadde ofuna bingi nnyo kubanga nze kati sikyatya nasala leerwe sikyatya ekijja kijje kubanga eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina. Wagambye bw'oti. Wagambye tetulina kintu kyonna kye tusobola kukola ng'omukulu ono omuntu omuhanga ali muki ali ku live ku Facebook ayogera. Bwe baga nti omuntu omuhanga baga nti omusajja alina omuntu omunene naye nze sikisufa kubanga lolinda bakojja kutya kubanga sisobola kulabikira ate sobola nakutunira kubanga toli muntu wakutundwako toyota kutundwako. Wagambye mulina okukola ekisoboka kyonna okuba nti omusajja ono attibwa gwe muliro ogusembayo era noyita meeting yabadde mu batabani bokka n'ogamba nti omuntu otumwagala nga mufu kubanga baba tavuddeewo tewali kye tugenda kukola nfuuse ekizibu omuziziko eri famire yo n'ebigendera byamu byonna era n'ogamba tutaddemu billions and billions of money tuganya ofuna omuvubuka ono nga batuliddeko ssente mpaka nakati atulimye okufuna naye ku guno omulundi tagenda tulema olw'okuba nti yabadde ya famire nga muze sobola kufuna message nagifunya. Mukulu wasanya alaji Charles Peter Mayiga Kalori wasanya gamulengejja ku simu yagambye bw'ati. Yagambye His Excellency, I'm very sorry to attend this meeting but I'm very sad to say that each and every plan we had failed because of this man Lumbuye. Whoever comes on Sunday and expose each and every move which I'm trying to do in the line of my duties. So please, can you help me for the last time and attempt to get this boy to be killed or kidnapped, bring alive in Uganda? Wasanya yagambye bw'ati. Yagambye nti munansonyiwa ndi munakuwavu nnyo okumpita mu meeting eno olw'okuba nti ebintu byonna bye twapulaninga mudde omukulu oyo gwe bayita Lumbuye anemesezza buli kimu buli lwa Sunday akeera n'ankalakata n'ayogera buli kigambo kyonna ne plani zonna ze twagala okukola
nikibanga kinfuukidde kizibu nnyo okubanga ntuukiza obuvunaanyizibwa bwenneeyama okubanga mbukola okutuukiriza ekigendera ky'okujjawo kabaka n'okujja Obuganda bwe kimu kikyankalanya nti omukulu ono alinga abeera mu Bulange oba aliko emizimu tetumanye. Oyo yamaze okwogera bw'atyo ne bagenda mu nsonga ne bagamba bati mu mission eno kennyini Museveni agenda kusindika ba top assassins be era nga wetwogerera ba top assassins olunaku lwajjo bamaze okufuna ensimbi emitwalo 7 ejja dola ejabaweereddwa bagenda kujja Abanyarwanda 5 ku ndo yasindise Abanyarwanda. Era mission eno teyabaddemu abantu be yasooka okuwa ensimbi muno mulimu Balamu Gahara mulimu Frank Gashumba mulimu Muhammad Nsereko Kagege bano ne balemwa n'abantu abalala bano teyabategeezeza kubanga yagambye nti if we involve these crooks, the information might leak, but you didn't involve those look crooks. What happened again? I've got the information, now I'm here to what? To expose you. No gamba kosindika Abanyarwanda 5 ngo bawadde emitwalo 7 ejja dola nga bagenda coordinating wa ono mwami Gwembalazeeko wano yagenda okubeera coordinator ne NRM secretariat oba NRM group eri wano mu Ttake ono mwami bamuyita Joseph Balije ye first secretary ali kwembasi ya Ttake era singamba ke kizibu kyonna abantu abalina okukwatibwa yono mukulu gwe bayita Joseph Balije akola mu embassy ya Uganda mu Ankara ye first secretary oyo Frank Gashumba muyino mukwata Muhammad Nsereko muyino kwata Balamu Gahare bana basigadde bomanyiddwa nti bo balina okuba nti bakimanyiko bulungi nnyo. Tugenze maaso bamafia abatano byasindise yagambye nti bamafia bagenda kubakolera wamu n'ekitongole kya CMI ne ESO abatamanyi ESO mwe kibayita External Security Organization bano ebaketera ebweru w'eggwanga Uganda bano bakolagana nnyo n'abantu mu diaspora babagala okukola emirimu gyabwe. Teyakombye okuna bagamba tugenda kukozesa ne bamafia oba abantu bebasubira okufuna wano wendi basoke banoonye nenga bagenda soka kozesa NRM agents wano okuba nti bantrackinga wenjagala bagambira buli gwe basindise gendo tracking ennyoko kuba sirimu wangu wako tracking olw'ensonga si kyalina kyentya ate luli kye mwali mmanyi nti mukutte embuzi kumbe mwakwata njovu enjovu ne bwegenda mu TV enseji tegera nti TV yagudde kati mujje mpola yoseeri tibahabula tubasoma mutano wakale jensire temuzezidde ensanga bisibe mana penalty yagambye bwati nti mbawadde directives mbawadde ebiragiro okuleeta omwami oyo nga mulamu oba mufu wano mu Uganda kuba mwetaaga omulaba akoze eddibu ddene nnyo ku ggwanga ne ku bizibu bye nnina wano n'okuba nti alemesezza ebintu bingi nnyo okubanga bituukirira bye nandiyagadde bikome. So njagala omwami ono bamuleete wano either nga mulamu oba mufu kubanga nkooye okuba nti omwami ono antuula ku nfeete ng'akozesa social media ngezezaako okwakinga page ze ne bazitwala naye alemeddeko bw'atyo bwe yagambye. N'agamba ngenda kweyambisa abantu bano abatano b'ensindika n'okweyambisa abantu bennaafuna eyo mu nsi mwali be tuyita abantu abali ku ground ba mafia ne ba NRM okuba nti bantrackinga n'okunfindinga bwepo ne tiimu ene-executinga oba okutuukiriza ekikolwa kino eneeba ezze oluvannyuma gurupu eno ejja kubayo abantu 5 abagenda otuukiriza mission eno. Era omukulu ono mana penalty yoseti bahalo tabasala mutano wakale zensiya leta nsanga bisibe mzizede yagenze maso n'agamba ng'akagudde ku butobozi kino kirina okukolebwa kiggwe omulundi ogusembayo saagala kuddamu okuwulira ku muvubuka oyo wadde okuwulira ekigambo ekimuvamu ku social media. Kati mukulu gwe nga bw'olina obuyinza era ku nsi kuno olw'okuba nti otta mukulu mana penalty yoseti bahalo tabasala mutano wakale gwe nga bw'olina obuyinza obutta eno le second attempt gye wakoze n'essereze wawaddeyo nze ngamba zibanje yo ng'obudde bukyali nkulaze ne kutegeeza kye kigenda maaso goyinza okulooza nti nkyali oli gwakwata kati siri ndi mulala nnyo ate sikyatiisibwa kati ngenze maaso nkyabawa information yagenze maaso yose n'ayongerako oti nti ne muhoozi project yennyini gye tutaddemu ensimbi empya n'enkadde okutunda ekiwongole kino ekyagaanye olw'omuvubuka ono okuvaayo okuba nti yeexposinza kudita plans ze tuba tulina na buli kimu kyonna muhoozi kyagezaako okukola. Era kyovula abantu omukulu ntumusindike bweru w'eggwanga agezeeko kubanga ayogera n'abakulembeze okulaga bannayuganda ekifaananyi ekituufu naye bannayuganda bwagenda ne yeesigevu teyategeera kikigendera kikyaba kya muntu olw'ensonga ne babagenza okukyalira bennyini bafuna bifaananyi naye oluva nga bageya nti eyi ate kati byonazza azze kukola kikino ki bwali obaddekawo Museveni ng'otunda ejje evundu ezize naye ng'ejje eryo buli gw'oliguza n'alinyanyambwata negifu ye gw'oliguza alikwata mu ngalo n'alinyanyambwati naye olumala oddinyanyambwati agajizize kati mutabani wo gyewaka musindika sofa yabaddeko ne Kenya recently naye nozalabye engeri Uhuru gye yambuuzizzaamu ebyayogeddwa ng'avuddewo bimanyi tobimanyi kubanga otunda giziziriza gifu
bwe yagenze n'ayitako ne South Africa ebifaananyi tebinafulumira South Africa era yavuddeyo nga kyekimu bwe yagenda mu Egypt gye yasomera n'agole bamugoba era bagamba kino kibatuleetedde kuga ekintu ky'otunda kifu ne muhozi project yennyini kiganye muli mu kusasula bantu kutambuza ekintu n'ekikolaze kiganye tugenze maaso ebigambo ebyo byamaze obyogera omukulu ono yo seriti bahabula tabasema ntono mwakalekyezi ngenda maaso munindeko nasindika abasajja be batano beyesiga bayinza okuba nga batuuka lunaku lwanca batano du banyarwanda bebagenda okujjaano okukolagana abawano basobole okuba nti bayiganze kenyini kabwa kwogera naye njala kugamba nti lweyagaliza muka Kitaro biseera bisinga lutta nnyoko kati njala kugamba mukulu mana penalty tebakulyanga ssente zo n'ekinusu nti okyalina kyosobola okuddamu okunkola wano wentudde exchange gye wali ogenda okukola munze nayo bwali ogenda okukyusiriza munze nawo baabuuka badduka kati kintu kyoyagala okukola tubalinze wano kuba batuuka wano nkyabalinza okuba balinnya ekiro kyali kuba sente wazibawadde information bazo gifuna olwo nakola profiling yasooka yonna buli kimu nkirina zonna ziri set file zonna ziri set sindikaana abanyarwanda bo anti babeera ne visa nnaku 7 ku 10 bajje mbalinze totawana budde eno second attempt gye wakoze totawana nesereze emitwalo 7 simanyi yana kunzita gendo nyo obutuufe bw'oba ya Uganda ogikooye ng'olire kutulidde tuwa obuyinza bwaffe kola tetwalo ndamu tonbadde kyagenda ate tojja kuŋŋaana kwogera tojja nja kwogera mpaka ne munanziika munkebera nkoba nkyayogera ekyo mala biseera mu bantu abagenda okwogera ku internet nja kwogera mpaka nga internet nyini yagijjeeko ate ne bona agijjeeko tujja funa the way of communication other way of communication twogere mukulu mana penalty do you copy sa mana penalty yose kibabura tabasira mutano wakadezi do you copy buli kimu kirina wano olwedde information abazogisasanya dda yafuniddwa dda abantu bategeregwe sindika embuzi zo wano ojja kulya omuziki mwengo siriwala nnyo omuloza buli muntu wakuttibwa muttefa mutte mutwale alright awo nno nvuddewo ngenze mu maaso ebadde security alert ku side yange nabagaye mutagingire bapasita babeere ku video eno bonna bapasita abaganja babeere ku video eno kati ngenze maaso ngaba mwatunudde ne mulaba olunaku lw'eggulo mu mawulire ennaku ezibadde ziyisaawo omusajja bana basajja obo entegera bya lunaku ki simanyi Museveni yalowooza ffe tuli basiru nnyo to the extent tetusobola kumanya ba agent be bana Uganda tebalina ssente za kulya tebalina ssente zigula mafuta zigula sabbuuni zigula ki nga n'abasinga business baziggadde olw'okuba nti alina ba agent be betuyita ebikabada nga muno mundu omukulu gwe bayita bitatuule ono alina oluganda ku Janet era nga business ezisinga obungi azikolera Janet ennaku ezo omukulu ono yavayo n'agamba nti batwala ebintu bye banka zibitwala banka size zitwala akakodyo kali kati bitatuule ono sente za gavumenti ezisinga obungi zibbiddwa bazimuwa n'ayizinvestingamu kati olw'okuba pressure ebayitiriddeko bano abasajja bagenda mu banka ne beewola ssente ne basinga ebizimbe bino nti banka ne bwetwala ebizimbe bino tabana loss era ne mbuga mugera twakinga ssente ziyabba temusobola zisanga kati olw'okuba nti yakuba omulala tebatunda ebizimbe bye bate babitunda nedda banka ali ebitwala kubanga ali embanja olw'ensimbi zali amaze okujjayo okuwoozamu okutukuza kati n'akuba omulanga bano ne bazanya akazanyo kabwe ne banka ne bablokers okukiteeka mawulo ekipublishinga nti ayina ebbanja ayagala bamusasule teryali bbanja baagala kubba Yoseri tibahabulwa tabasula mutano wakalensi yaleta mana penalty Yoseri tibahabulwa yennyini ne mukyala mama assassin Janet Kembabazi baragidde Bank of Uganda etaina Bank of Governor okuwa okunoonya obukadde 10 obwa dola bazuwe mukulu bitatuule ono mbu asobole okusasula amabanja agambanjibwa mujjukire mbagambi bitatuule ye Janet era nga ne properties zonna zisingiza bitatuule za Janet okulagira babanoonye milioni 10 zino bapwe bitatuule sente baagala kubbanzi bitatuule talina mubanja kubanga mukozi wa state era sente zino byagaba muyambi bazifune bazimuwe asoke ajjo amabanja agambanjibwa nenga mbazjukiza ono bitatuule y'omu kuba agent ba Museveni abanyarwanda bali mu ggwanga abalina sente zitalina essaawa zino nga ne properties ezisinga obungi mu Buganda mu Uganda Kampala za musajja ono bulungi nnyo nenga mu disguise business akola za Museveni nye Janet Kembabazi mwebuzabuza nga bafuka bana aba nga baza tutegeera
banayoga tebanasiriza kusasula school fees wadde emmere niye eno first family oba last family yasazeewo bakwate ensimbi baziwa omukulu ono bitatuule asobola okubanga asasula amabanja naye nga bali mu kwongera kubba bubisereza mu wamusolo bavuwaza eggwanga tugenze mu maaso bwe tuti eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi abali mu diaspora n'abali eka nzijja nenkola program ey'Essande mbumuli mbulange emmengo bulula Sande ku Ssabbiiri kuba basisobodde kujja ne mbaga sigenda kujja mwali mukitegeddeko nti obuvo n'obuddo bw'akabinja k'abatuusi kabinja bubinja k'abantu akazize kawamba ensi nga kazitufutubbalamu era nga ne bakasanga obukulembeze obw'ennono kabusaanyaawo ko ne keeyimirizaawo abatuusi bano ensibuko yaabwe entuufu eva mu Ethiopia nejjanga etalantuka neyingira amawanga galiraanyaawo ne Congo neyingira Rwanda nesangayo abahutu n'abatwa ne babagezaako bayingira nakati bafuga mu myaka emikadde nnyo Rwanda yali efugibwa obwakabaka naye abatuusi bano batandika okulwanyisa obwakabaka bwonna obwali mu Rwanda era ne babusaanyaawo era n'abakulembeze ab'ennono abali basigaddewo abadduka abawanganka betuyita ba princes ne ba prince abali badduka mu mawanga ag'enjawulo balumbibwa ne baweebwa obutwa ne bafa eyo generation lizasaanawo obwakabaka bwawalana ne bufa ne buggwawo naye nga bwaliyo kana kabinja kabatuusi nga kakikola bwe nzija n'enkola video resane mbumuli mbulange emmengo mba mbagula maaso mana penalty yoseriti bahabula otabasira mutano wa kalekezi yomu ku kabinja kali akalwanyisa obukulembeze obw'ennono mu Rwanda n'abusaanyaawo mana penalty kennyini yali mu kulwanyisa obwakabaka bwa Uganda obusaanyaawo ng'akosa Banyarwanda banne abayita amanya g'Ekiganda n'owulira omusajja omukulu ng'anenya Lumbuye okwogera ku nsonga za Buganda naye nga tasobola kumanya nzoogerako mu kkowe ki era lwaki nzoogerako kanjala bategeeza Rwanda nga tennafuna bukulembeze buno bwe tuyita obwa gavumenti Rwanda yalina abakulembeze bayo ab'ennono era akabinja k'abatuusi kano kaasaanya obwakabaka buno nga kakozesa abo bennyini abali mu bwakabaka okulwanyisa bakabaka abo ne babasaanyaawo n'obbalumba kwaba baali basenguse n'obalumba gye baali baddukidde ne battirayo n'okutuusa olwaliro nti obwakabaka bwasaanawo tebuliiwo ekikolwa kye kimu mana penalty yoseriti baabula otabasira mutano wa kalekezi kyali mu kkola okusaanyawo obwakabaka bwonna obuli mu Uganda naye nga obukulu bwayagala mwe muli obwakabaka bwa Buganda obwo yabusensera abulimu nze ngezaako okulwana Abaganda abala mwe muli obwakabaka bwa Bunyoro musajja wattu nga lwakesa lwa balali nga Nkoya Mutamiivu bwe tugenda ku bwalwa enzululu obwo bo yabutuula n'abufuuyira n'obufuuyira dduumu ne buzikira ne tugenda ku bwattoolo yalina ekisumuluzo kyabwe yamanya kyekinaakolebwa kyekitaakolebwe obwabusoga yabufudde luddo kyakuzanyirako kubanga kati yamanya programu ki zaatwalayo nezitali ntuufu kati bwoddaawo n'obuuza lwaki njogera ensonga zino kubanga nsinzira mu byafaayo nti abasajja baserwajja okoota okusinga bannyinimu entalina baba bavadda nga bo balina kulwanyisa bwakabaka okujja ofuga nti basanga obwakabaka kiba kizibu nnyo mana penalty ne gurupu ye okutwala ensi ze babaagala soka weebuuze obwakabaka Buganda tebusula mu nyumba mana penalty mwali kubanga ennyumba gyasembayo okubweramu lwaki alwanyisa okujja obwakabaka bwa Buganda okujja obwa Rwenzululu okujja obwa Bunyoro okujja obwakabaka bwa Buganda okutta Ssaabasajja Kabaka Ronald Mulondo by'okubiri ng'ate akozesa Baganda era Abaganda bennyini bali mu kuvuma Baganda bannaabo Baganda bennyini bali mu kulya Baganda bannaabo olukwe so mukulu mana penalty nga nabo gisimufungize mukwano gwo wasaanya kalooli gamulengejja Ssaalongo Mr. Alaji gwokozesa okujja obwakabaka bwa Buganda namulaalise ebikola byonna byali mu kukola mbiraba naye nakugambye okujjako nga mumaze kunzita ekitasoboka temugenda kusanya obwakabaka bwa Buganda musajja atuwa Bunyoro yayiika Windows ne momoleta kyagina ntegezeddwako nti bwakusanga mu kolido n'akubuuza ne weetoola mu boddodamu n'omufeesinga gaddamu ng'akubuuza ng'omuganda kubuuza ddanga nti nze sinnakulabako kati yembeera gye baagala bonna babasangula obwongo nga bakozesa obuto bw'enjawulo kati goba tonategeera nti oli musajja Muganda olina okulwanya obwakabaka bo n'eggwanga lisigalewo ogira ovuma Lumbuye teeka ebirowoozo bye ku Lumbuye nga weerabidde nti n'obwakabaka ono mana penalty gyasibuka ye kennyini mana penalty n'akabinja kaabwe bennyini basaanye obwakabaka bwabwe kati wali obukulembeze bw'abatuusi mukiwulire bulungi so nno mutegeere bulungi nnyo lwaki nkola programs ezo lwaki njogera ku Buganda lwaki njogera ku Bunyoro njogera ku Busoga njogera no ku bwa Rwenzululu kubanga n'obwa ankole gye buli nga ne kabaka banyankole essaazi nali mu dduka musajja tulwakesa lwa abalali nga Nkoya Mutamiivu
kubanga naye mana penalty yayagala bwamala okuva ku bukulembeze buno bwaliko bwekipatira afuuke kabaka w'abanyankole kitajja kusoboka. N'ekisinga okunvunaanya kwe kuba nti nasobola okwawula amenvu mu mbidde nti muno mwalimu embidde ezaali zesibye mu banyankole n'enzaawulamu. Bw'oba oyagala okwawula embidde mu menvu ddira mana penalty omuteeke wali omulete n'omunyankole olino batandika okwogera olunyankole ojja kutegeera nti mana penalty musajja mutuusi munyarwanda n'omunyankole oligino waali bantu babiri banjawulo. Kati mukulu mana penalty nga tonnategeeza nsi yonna bigendulwa bibbi tujja ku exposing at the extent nga bwe twakwawula mu menvu ne tulaga nti gw'olimbidde kyekitugenda okukola okukwawula mu bantu bonna bategeere ebigendulwa bye bituufu. Kati gwakyali wano agawumbidde ng'okyasagambiza ng'akimezezza okw'omusana ne mana penalty simanyi muli obusente mukola ki ekiri atabala kyekiri anasigadde waka mujja kitegeera. Kati nga mwagala okutegeera ku Sande nabagamba nti kuwiiki ewedde nabagamba Obuganda wali butegese empira gy'ebika mu bitundu by'ekkooki okusunsulamu abanaasobola okujja okubanga bakola ki basaba empira gy'amasaza mu Buganda. Wali omuggo ekkooki naye nga mana penalty ono yakozesa oyo Ssaabakooki okulumba abantu ba Kabaka kubanga tukimanyi nti obwakabaka eyita kabaka wa Kooki alina n'entebe mu bwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka mu Buganda buli muwogu Kooki ssaza oba twali ya Buganda eri yakkiriziganyako mu ndagaano. Olunaku lwa jjo mwana w'emigo nga givuga era penalty ono nga yali mu control yasindika abantu bakuba basajja ba Kabaka n'abakazi ba Kabaka. Emigo mwagiwulidde oba video nziinako wano nzibalage katono kubanga siina budde mu information ina nyingi nnyo naye nga njagadde bategeeza ebikola bya mana penalty byonna mbitegere bulungi nnyo byakola. Linda kondooza kambaza nyire kano omuggo mugulanga guno ye bw'ati bw'akola kyankalanya ofuge osanye Obuganda. Kati bw'owulira omuntu ng'anenya Lumbuye okwogera ku nsonga z'Obuganda ne neebuuza ono oba mana penalty ne bande bategeera lunaku ki nja kuzoogerako. Awo no bategeeza nti obwakabaka Rwanda yalina obwakabaka bano bennyini bamana penalty n'akabinja kaabwe bebaasaanyaawo obwakabaka obwo kye baagala okukola mu Uganda basanye obwakabaka balyoke bakole emirimu gyabwe. Nyenze maaso kati njala bawa amawulire agafa mu Kongo tukungende kugabasumba. Wetwogerere essaawa zino olutalo v'omwango bakafungula nkete lwandibanga lutandise okuteeka ekitundu ky'amasekati ga Afirika ku bunkenke. Ng'eggwanga lya Kongo likooye akamanyiiro akasumagize ye yalira nga lyategedde bulungi nnyo nti akabinja k'Abanyarwanda akakulirwa mukulu Pirato wepo ne mukulu munne mana penalty Yoseti Bahura Tawasani Matano wakalekize nga bayita mu kibinja kyabwe ekyabayeekera ekya M23 babadde batutte ebbanga bali mu kutawaanya eggwanga lya Kongo kutta abantu n'okubba ebyobugagga mu Kongo nga beefubutika nti banoonya bantu babayeekera nsi zaabwe. Kumbe omukulu ono bwe tuyita Kisekedi omukulu akulembera eggwanga lya Kongo yali abatunuuliza kyamulinga essalambwa eri enserega gadi bano abavuka balowooza nsaaga. Mukulu Kisekedi yatwala obuvunaanyizibwa n'atendeka amagye ge bulungi ag'ekyama nga mana penalty ne Pirato tebamanye era yagenze okukya ng'omukulu ono Kisekedi afunye ensi ezimuddaka waggulu nga zimuwa obuyambi emmundu n'abasirikale okwenganga Pirato abasirikale ba Pirato n'okwenganga mana penalty Yoseti Bahura Tawasani Matano n'abasirikale ngira zitandise okuvuga otwogerera ne twesabire nnyo olutalo luno luleme kusiikuka kutuuka eno waffe naye nga tetwandisabye nnyo nti ebiyiika bye tusinga okwagala era mwegendereze nnyo naddala mu bannayuganda oligino abagenda mu lutalo lw'e Kongo bwe mulaba nga gitandise okuwunya mumukwate bukwasi migemera wala nga mugitunuza eno naffe kennyini we tuneegaganira okuva mu tulo tusobole okubayambako so temumala budde eri bwe mulya ng'emberenge ziwunya musaanukule busaanukuzi ng'emberenge muzino ffe tulina kyayi waffe n'omujaja kweguli naffe tunaawulirako engalabi nga zivuga kwe tunaasitukira kubanga twetaaga tuni naffe tutandika okukola so mbategeezezaako olutalo lw'e Kongo olutandise okusituka mwandiwuliranga Pirato ne mukulu w'emmana penalty eyabawula esiridde kubanga Kongo yagambye ekooye ejjoogo eyagala kutandika kulaga basajja bano yensonga lwaki kati essaawa zino mu ggwanga lya Kongo kasita weeyogeza oba ne bakutegeeza nti osibuka eri wa Pirato oba wammana penalty ng'ate bakumanyi nti oli mutuusi munnange owawunyira ziizi emiggo givuga n'okwokya ebipiira ne bakwokya kubanga abasajja bakowunyo bakooye ejjoogo lya mmana penalty n'akabinja ke era nga wetwogerera omuntu yenna yeeyita nti ava mu ggwanga eryo ery'omulirwano era ng'amanyi ku mmana penalty wepo ne Pirato
egikukubwa bakuba gya katale egisigaddewo n'ogyota bwosi buliro. Alright, kangende ku mboozi eddako. Alright, kati wano mbadde njagala muntangire abalokole mwenna abali mu Uganda. Ntandise bwenti. Omanyi tugamba nti okalya ddakadda envunyu ogirira mu katiko wapone kusanga mu coffin gy'oba ofiiridde. Abalokole mwenna abali mu Uganda Mukama yeebazibwe. Fenno tetubalinaako buzibu naddala abo abakyali ku mulamwa. Newankubadde Yoseeri tibabula tabasira mutano wakale jisiira lita muzezedde mana penalty. Akola nnyo kyamaanyi buli omufulo omusiru okuba nti amukolera. Ne tukimanyi nti basajja ba Katonda abamu ebintu bino tembiriimu naye nga muli birimu wabutaagaane. Nga bwetwogerera essaawa zino mana penalty Yoseeri tibabula tabasira mutano wakale jisiira lita muzezedde ensanga bisibe. Ali mu lukwe olw'okwagala okuggyawo basajja ba Katonda ng'abajjawo asobole okweddiza ebintu byabwe sinakindi abo balinamu emiga oba balinamu ensimbi n'abajjewo asobole okweddiza ebintu bye. Bino mbyogera nga nsinziira ku information yange ntegeezeddwako nti abasumba abamu mulina omukono oba mulinamu ensimbi za mana penalty ze yabawa naye abamu temuyinaamu naye nga mwafuna ensimbi okukola amakyaki gano. Mana penalty abaagala nga muli bafu kubanga we mwateeka amakyaki wafuuse kyattunzi wafuuse golodi abaagala nga bafu. Kati njala tandikira ku mukyalo ono gubayita Pastor Emerida Namutebi Kula. Pastor Emerida Namutebi Kula mujjukira bulungi nnyo nti bwe yatandika obuweereza bwe obw'okusumba endiga yabutandikira ano ku nfudu ewa Kisingiri Emmengo. Munnange omukyalo ono yayitiikirira nnyo era ng'akola ebyamagero. Wano we yava ne yeefunira eddenzi lye bayitanga Pastor Kula essajja essaawa zino baami nga Pastor Kula mugenzi. Pastor Kula nazimba Emerida Namutebi n'okumutegeerera kubanga mukyala Namutebi ebitabo byo biri awo bimusobosa okubeerawo mu bulamu bwe naye nga yeetaaga omusajja asobole omubeerawo mu bulamu obw'okumulabirira n'okumutegeeza kyalina okukola. Munnange ndowooza omukyalo ono oba yayinamuko ku mukono gwa gavumenti omutonotono munnange ng'asuumukamu ng'avaawo Emmengo nga yeeyongerayo yagenda okuzimba kanisa ye n'azimba ekkanisa vo omwange nene enzibu. Bwe baatuuka mu biseera ebyokuba nti kanisa egaziye ekuze kyesaagala konfaminga nti balinamu omukono gwa gavumenti n'okusinza ku information ginafunye naye kennyini bamwetaaga mufu. State yayagala okutwala ebintu bya Namutebi olw'ensonga nti bayinza okuba nti balinamu omukono mu ssente ze oba nga baagala mujjako bintu bye olw'okuba nti ekitundu yazimba ekkanisa kikuze ate nga n'ekkanisa nnene ng'aliwo missionary bweti. Yoseeri olw'okuba nti yasensera amasinzizo amasomero bizinensi na buli kimu kyonna ayagala buli bizinensi buli kimu kibeeremu musajja munyarwanda oba mukazi munyarwanda naye nga abantu obeetadde mu kkowe y'okuba nti bannayuganda nga n'amanya balina ga Kiganda. Kati ye kyayagala amasomero gonna gannansangwa mu Buganda mu Ntebe Mukono Kampala Wakiso abasajja bagokulya basinga obungi bonna banyarwanda naye nga amanya balina ga Kiganda Oluganda balwogera bulungi nnyo mukitegedde bulungi. Kati n'abasinzizo gana gasinga obungi Ekereziya yagikuba mu debituli ayinamu banyarwanda be. Church of Uganda yagikuba mu debituli ayinamu banyarwanda be. Ekkanisa ewangala neramula wantu wonna gye tuyita yaba Seventh Day yagikuba mu debituli. Tuganze ku Orthodox ekiri ekifumba mutuko n'amadeeni amalala. Ola ne mbasamize yatuukayo mana penalty onookoma munnange. Tulinze ya sitaani tonnagikola. Olaba ne mbasamize mana penalty yatuukayo. N'ateeka ebiwongole bye bibiri. Okuli ono Silvia Namutebi Mukandoni n'aleeta na Noli simanyi kulannama ne Bawe Kabona Juma abona bayitanga bafena abateeka mu ddiini y'obufere n'abateeka babeera awo n'empewo za Buganda oyo gwe bayita mana penalty senior original lukwata. Ntandisongero luno munnange omukyalo bamala okusumukamu n'akola ekkanisa eno munnange Yoseeri tibahabulwa mana penalty n'akabinja akakabanyarwanda baagala okutwala ebintu bya Emerida Namutebi baatandika batya. Bayagala nnyo okutwala ebintu bye nga tategedde naye nga mukulu ono mugenzi gwe tuyita omugenzi Kula yali ategerera Namutebi nga yambalira ensimbi yamuwa programu yambulira na buli kimu ng'omukyalo ono era batambula bulungi. State okufuna Namutebi yalina kukola ki? State okufuna Namutebi yalina okutta Kula era nga Kula yabebabuta abasajja ba SFC ne bamugjawo nkiddamu. State okufuna Namutebi yasooka kutta Pastor Kula era yafa musajja atu ne muttaka yaggwamu. Pastor Kula bamugjamu mujjawo Namutebi n'asigala mu bbanga. Era ndowooza mwawuliramu okuyuuga mu kkanisa ye bulungi nnyo ng'olwo batandise omutambulirako bambala.
ne bagezaako mutega obutwa emirundi egisukkamu ebiri mu mmotoka ye n'abonekebwa Obakano n'amuyamba n'amulabisa n'amugamba nti waliwo ekikyamu ekikuliko n'afuna omuzira kisa eyamukubira essimu n'amugamba nti attempt bakakolako ebbiri muganda bagenda kutta tirobinyike mu nsuwa odduke Pastor Imelda Namutebi ng'akaana k'omusota akagezigezi bwe yamala okufuna information agikonfaminga n'abiyika mu nsuwa n'agenda mu ggwanga lya Amerika nakati gyali gyesuubira nti anaavaayo akomewo bw'obanga wadduka ng'oli mu Amerika n'ogeza okudda e Uganda okumyawo engalabi naawe babasime nkubuulidde Namutebi naye bw'okasita okomyawo engalabi n'ogiza mu Uganda nkubuulidde kubanga bakwagala oli mufu ebintu byabwe yagala byonna tugenze mu maaso tugenze ku musumba ayitibwa Kiganda omusumba Kiganda nnono asangibwa mu bitundu by'omu Kisenyi ebitundu by'omu Kisenyi bino oba mbategeeza sayidi ki abamanyi obulungi mu Kisenyi kasita otuuka ku ddwaliro State Council ery'omu Kisenyi eno waggulu ng'okimba kivuva ku lubiri okkirira ngadda ku Nabagira Primary School gye basaanya kati bw'otuuka mu junction ya waliwo akaliro ke bayita akamadoola mu Basumaali kati bw'ova amadoola n'okimbakimba nga kkirira na kivubo otambulako meters 10 n'oweta n'odda ate wansi gye bayita ku Mpitambi Road ewakuŋŋaanira Abasumaali bangi kati bw'otuuka ku Mpitambi Road ate toyambuka ngadda Emmengo oyambuka odda mu Kisenyi eno gye baali baanika amalwa oba gye batundira amalwa gye batundira ne scrap eyo Kiganda gye yateeka ekkanisa ye yatandika n'akafo katonotono naye Kiganda oluvannyuma n'agenda ng'agaziya ekkanisa eno agigula ettaka eryo oba yeyambisa ssente za state saagala confirming ekyo naye Kiganda y'omu ku basumba bateekeddwa ku hit list egenda okuttibwa era ekkanisa ye n'ebintu bye beddizibwe abasajja n'abakazi Abanyarwanda so mukulu Kiganda wonna wooli nkulabidde ebbanga ddene nnyo nga tukyali baana bato kyaki wagizimba ku luguudo lwayita Mpitambi Road kiri ekigambo ekinene ekisajja kyonna baganze siwa ntuuko ku program mulumanyi bulungi oluguudo mulumanyi bulungi nnyo oluguudo naye nze nduyise Mpitambi Road lulimba Basumaali wansi mbawadde junction wonna kubanze emapu y'omu Kampala ndi mu mutwalo ne kati mbwadde simple map genda ku lubiri eri ojje ng'okkirira si eri kuwanka Kigrozi Nest ekkuba eriddako endala ng'okkirira Basumaali okkirire ojja tuuka ku Ddwaliro State Council buli ku Ddwaliro State Council toyambuka ku Nabagereka ate salanga odda ku ki nga kkirira agenda mu kuguna kivu tambulako meters 10 ng'ovudde ku ddwaliro Mamadoola ate oweta ku guno omukono ogwa ddyo okkirire wansi bw'okkirira wansi ojja kusangayo omwalo omunene oluguudo bayita Mpitambi Road kati bw'otuuka ku Mpitambi Road era oyongera odda mu maaso eri abalugwa gye baanikanga amalwa era kati batunda sikula kuna buli kimu era ndowooza n'oluguudo bayinza okuba bateekayo kolansi Abasumaali gye bawanga gye bayitayo ku Mpitambi Road Kiganda ekkanisa ye gyeri era gyebeera tevangayo naye mukulu Kiganda wonna wooli engeri gy'osinza Mukama nkusaba Mukama akkingirize naye nga weebereramu kubanga baagala kujjawo n'ebintu byonna bitwale bw'oba alina musereza state sifaayo Katonda y'amanyi siri mulamuzi naye nga gw'omu abazze ku basumba abalina okugibwawo tugenze ku musumba omulala gwe bayita Kayanja wa Lubaga Miracle Center Kayanja Miracle Center abantu mwanege yatulwakyamuwogere nga tumanyi state agent nze nabagamba omulimu ogwange ng'okola Katonda y'anaamanya oba oliwo state agent gw'onoomanya oba olina ebizibu byo nsaagala kumanya Kayanja nkutadde kuladde emirundi egisukka mu ebiri naye njala kugamba ku bintu biri ogenda kufunako kimu bakuteza accident oba okutega obutwa naye nga jjukira oli ku ddobo ki olina ebizibu byo ng'omuntu Museveni byasinzirako okukuteeka ku nninga okuba nti omukolera nti wandiyagadde nnyo mukolera naye weegendereze nnyo kuba ebigagga byonna by'olina bwe ziba nga ssente zaava mu ndigazo nga zirimu omukono gwa Yoseeri baagala kuggyawo ebintu bye babitwale nga nabo gisimufungize so gw'omu abali ku lisiti egenda okuggibwawo remember obadde ng'okolagana omusajja ono ne mukulu wo John Sentamu ali mu ggwanga erya Bungereza nga noono naye mukozi wa Museveni naye ennaku zino tebakyali makambugu olw'ensonga takyasobola musasula ssente ziri amusasula luli so famire mwetereze nga nabo gisibufungize ngenze ku musajja wa Katonda asembayo gwe bayita Pastor Chiwewe Sichobe ono nno nga wakansanga Miracle Center Pastor Chiwewe amawulire gano gantuuseko ne neewuunya naye abatamanyi Pastor Chiwewe Sichobe ono ekkanisa ye eriraanye Diddy's World oba gye muyita Wonders World abatamanyi kansanga bone mwabasinga bungi kansanga mugimanyi wali Diddy's kali boyita ku Diddy's World osobola okuba nga wakisesinga ekkanisa y'omwami ne abantu mbuuza omusajja ne bintu byonna abimanya atya n'amakubu
baba tutobye ne Uganda tutoloza tutobye ne Uganda buli wamu tutambuddewo bomwizo tulamuza tulina emirembe we are here kubanga tutambudde buli wamu tutambudde nga tukola so omwami ono y'omu ku bantu abali ku hit list mukulu kiwewe sichowe gwe nannyini oba gwasumbe kanisa ya Kansangambirako Center watekeddwa ku hit list eno era nga ekigendererwa kyakujjawo gwe kyakiyoyedizibwe abasajja abanyarwanda nga bakozesebwa government nkitegeddeko nti gwe bakuvuga buvuzi nkitegeddeko n'akufumbira emmere akufumbira bufumbizi n'abakuuma era bakuuma bukuumi era ntegeddeko nti oli muzibu nnyo okubuulira information n'okutegeezebwa mb'olina amawaggali mangi nnyo mu butakkiriza naye Bibulia gy'osinza ekugamba eti nti beesiimye abo abakkiriza nga tebalabyeko bw'oba olina ekitabo ekyo nga kirimu essuula ekugamba nti beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko mukulu kiweweesi manyi karakita zo ng'omuntu toli mwangu nnyo wa convincinga kubanga ne famire yo ntegeddeko nti ne bwegamba ekintu you don't care ngolooza oli superior mu kutegeera naye okutegeera si kwa buli muntu ate n'emputtu si ze zikulembeza okutegeera kwaffe wabula tugamba wempaka kunama esatu bwe mpomala okufunga lwotokolera nti banfungudde njagala otandika okwetegereza abantu abajja mu kyaki ennaku zino ntegeezeddwako nti abesefusi nga 5 bakutambulirako ku muntalinga endyayo n'entambula n'ensula naye nga bano abasajja banyarwanda okusula bamanyi woosula bamanya ani akufumbira bamanya ani akuwa caayi bamanya ndi driver wo na buli kimu bakimanyi naye nga gwe omu ku bantu baagala okutagetinga ekkanisa yo bagitwale bulungi nnyo n'ebyogagga byonna babitwale era obulamu buli mu lusuubo ng'abantu abalala to prove this asobola okukubira ku mukyala Imelda Namutebi akubulira story eno yabino ebintu ajja kukubuulira lwojja okutegeera nti kyentegeeza nkitegeeza era information ntuufu nkiddamu gwawakana information eno ng'oli mulokole era ng'oli musumba ku gwe njogeddeku wano kubira mukyala Imelda Namutebi essimu oba ali mu Uganda oba ali mwami naye kyentegeddeku yadduka Imelda Namutebi kkulu atali mu Uganda yadduka bw'aba tali Texas ali Boston nkiddamu Imelda Namutebi kkula bw'aba tali Boston ali Texas gwe mumusumba gwe njogeddeko kubira omukyala eno essimu y'ekyama akubuulire ebiki ebyatuukawo luno otegeera nti engalabi yo yino gitereeza era osoma Bayibuli ng'ogitunudde mu bulungi manyi mmwe abantu naddala bannaddiini mulina empaka mugamba nze Katonda akuuma Katonda alina ebyokukola bingi nnyo entalo ziri e Syria Katonda gyali entalo ziri e Ukraine Katonda gyali kati gwe gwembuulira wano asobola okukwata essimu ya buyonjo ne weebereramu n'omuze engalabi yo ojja gamba Katonda gye Katonda naye ayine abantu baaterawo mu mubiri ng'amanyi nti bategedde bw'onoogaana okuwumuza engalabi yo mukulu kiweweesi kyobe wa Kansangambirako Center nawe munnange totuninyanga zino video bajja zijjayo baziplayinge kitegedde bulungi nze nkubuulidde mana penalty tatudde era njagala bategeeza nti abasumbano wammanga nabo bibamu ku ba agent ba Museveni abali makanisa ne boolya bayomba toteekayo kyabo muno mwe muli omukulu eita Pastor Bujingo omuli Serwadda omuli ne Ssenyonga boogera toteekayo kigambo kyodala buli mulokole baleke bano omuzanyo gwe bazanya mu kanisa temujja gutegeera kubanga gwa mana penalty bano bakozi ba mana penalty yabakozesa okutandika okulumba basumba abatuufu bali ku mulamwa yabakozesa era n'okuba spyingako yabakozesa Kajjala basa banonda bugisimufungize abasumba benda budde please lubalembera nga nembiro kwotadde Katonda yamba ye yambye mana penalties against you era abaagala nenga bano mu kanisa ya Katonda wangale ya born again ba spy agent abali mu kanisa zino mwe muli Bujingo Serwadda ne Ssenyonga ne muli abalwana ne bakola baki teri asobola bakwatako wadde okuyomba kubanga bakimanyi bakolera mukulu mana penalty nsi yaleta asanga bisibe muzeyizedde mutegedde bulungi sono mutegere kye kigenda maaso mu Uganda nga nabo gisimufungize tugenze maaso ensonga lwaki bagala batta eri bweti Museveni akimanyi nti okutwala ebintu bina mu Uganda biteekamu abantu be abaakoze empaya ya bulungi ng'agimazeeyo bulungi nnyo kye kimwagazisa okuggyawo amakanisa ne bannyinigo bonna Abaganda abalimu abatuufu
alekemu ensoboleze ez'abanyalwa ezisobola okuddukanya amakanisa gano okutambulira ku biragiro bye era ng'abasinga obungi bwe munaaniriza ku basumba bano ba agenti benjogeddeko gwe mubuuza atambule ng'omuganda akulage bajjajja kabeera omu nkiddamu ku basumba bano benjogeddeko abasatu gamba omu akulage ejjajjawo ekijja kye oba akulage bajjajja babiri gye bamuzaala olujja otutegeera nti abanyarwanda for real gye bali abate bali ku mission mwenna bapasita baganda bagenda bajjawo era nga ne recent abasumba badde bafa bonna babadde basajja baganda kubanga neeno Born Again Church ayagala giyingiramu giteekamu basajja banyarwanda naye nga mission eno era erimu ne muwala we oli eyeeyita omulokole naye ŋŋamba otya okukatabonoga Mukama yeebazibwe nga kitawo akeera kukwata jambiya n'asaddaako abaana b'abantu oŋŋamba otya Mukama yeebazibwe era n'okuba crusade nga gwe kennyini ozaala abaana ojjamu embuto ojja kukwata otya Bayibuli nti osaba Katonda akuyambe simanyi biki ng'omusajja gwe bakale mu kitanda akwata abaana b'abantu n'abasalamu ensigo n'abajjamu emitima n'agitunda mbonaawo oli mulokole nno omukazi omukulu atuludde emyaka akwata Bibuliya n'asoma mulimu Mukama amuyambe naye nga tasobola kweyamba ye kennyini Janet gwe kennyini tosobola kweyamba naye ate mumukola ebikolo biri okutta abantu neweebaka neweegolola nodda mu buli n'ogamba Mukama yeebazibwe singa walla ayokera ku makya mukazi gwe nga tozuukuse kubanga lweyagaliza muka Kitaro luttannyoko kati pastor oba ye pastor Patience gwe omulokole oba ye Patience ndowooza omulokole oba ye Patience n'ogamba Mukama yeebazibwe mujjamu embuto muliga bali ku competition n'ogamba Mukama yeebazibwe kitaawo alagira abantu babatte n'ogamba Mukama yeebazibwe omusajja gwe bakaleyo mu buliri atunda ebiwowolo by'abaana atunda ensigo ali mu kutta bantu Mukama yeebazibwe nga mwannyoko ye siriyokkiira ne weebuuza ensi etulaza luddawa mukozesa Katonda okuyisa ebintu byammwe ne basajja mmwe ne bakazi mmwe mugenda kubonaabona naye ekikutta obudde kekinaabuta mujja kitegeera go family ya mana peneti mwenda mujja kubonaabona ngenze so namutegedde lwaki bigenda maaso mu Uganda nga amasomero bayagayingira nayingira amakereziya nayingira emizikiti nayingira amakanisa nakozesa abantu bennyini abalimu okusipanga ku bannaabwe mujja kitegeera nti ensi mbi eno message njagala egende mwenna abantu abali mu diaspora Yoseri tibahaburo tabasira mutano wakali jinsi ile time zezede nsanga bisibe mana penalty aina ba agent banji bemmanyi butamanyu njana tegeza bana Uganda mwenda bali ku ground bwepuna abali mu diaspora nino musajja gobandetedde nga agent wa Yoseri wa iso omwami ono ne ku kitebe kya Numpu olumwatira okujjawo era nanyumya munenga musajja wa iso bamu kubatambuza obutwa omwami bamuta kibotodde kakoza ono ajja nnyo mu meetings z'abantu mu diaspora ono ne ku kitebe kya Numpu ajjawo era yeefuula okuba nti wa opposition nenga si wa opposition musajja mukozi wa eso era gotasobola kusuubirizaako nti mukozi wa penalty wa mana penalty era nti mugabi wa butwa mu diaspora era buli muntu yena ali associate nzere kuona ye nkusanga nabo gisimu fungize essimu ye blocking toddamu ku associating na musajja ono bamuyita kibotodde kakoza ngenda balaga ekifaananyi kye mujja kutya mulyoke mutegeere nti ensi gwe mugirooleza yavaawo dda mana penalty ensi ayagala gisaanya obusaanya mulyoke mutegeere nti omusajja ono si munna Uganda bulungi nnyo. Alright, nze nga bulijjo mbaleetera bwiro omusajja oyo gwe mulaba ali mu suuti eya bbulu ne ttaayi ye mukulu kibotodde kakoza yoyo mumulabe bulungi nnyo oyo mbega wa iso atambuza obutwa mu diaspora ne ku local level bamuyita kibotodde kakoza from reliable sources nga ne ku kitebe kya Numpu yajjawo nga temumanyi era ndozomula enyambala gy'ayambala ayambala smart nnyo akulowoozesa nti muntu wa bulijjo kumbe mukozi wa mana penalty mutegedde bulungi nnyo yoyo mukulu kakoza kibotodde eso agent mu diaspora akolaganye n'abantu bangi nnyo era mbadde mulina enteekateeka zonna ze mukola ez'enkyukakyuka nga zibaliramu mudduke emisiri nga nabo gisimufungize n'essimu zammwe muziblocking yoyo saagala mugembe simu amutegedde esimu ekiyoyo bamuyita kakoza kibotodde
iso agent nenga nekamocha yajjawoko omula bulungi nnyo kati naawe yali mu kifaananyi kino ng'oyogera n'omusajja kibotodde kakooza mukitegere bulungi nnyo nti omwami ono iso agent wa eso agent akola mu diaspora ne waka okitegedde bulungi bamuyita kibotodde kakooza mubazoomingire mumanyi mwagala nnyo zoom wuuyo sagala muge omusajja tetwamulabye omusajja atulimba ekifaananyi yuuyo mukozi wa manapeneti mule bulungi nnyo muwozaani agawunta mu diaspora abantu bafa biki yekibotodde kakooza state agent wa eso atambula mu diaspora abeera mu conference z'enjawulo abeera mu nuupu abeera ludda wanenga state agent manyize byange mbyogera nga bibiri atayagala birekeewo ayagala bikwate kubanga sirina muntu gwenkolera mawulire gano gakole bannayuganda abali mu nsonga ez'okwenunula. Alright, nabagamba waliwo wano omuntu eyefudde ebbereje mu comment bamwe bamuyita Tichampamire si Tichampamire oyo bamuyita Segujja musomesa ku standard high zana amanya ga Mpamire omusomesa yamusomesa ye Mpamire Arthur kati Mpamire wa comedy azanyanga mu 7 nakugamba nja kwabiza bwere nekugamba weso you struggle omanyi kasajja gwe moyino obunyo bukulinga obwa ddulu nosinika obunyo bukulinga embuzi esabalavu goloza mutategeera omusajja kusomesa gwe watwala amanyage kubanga Arthur Mpamire ye musomesa yakusomesa n'otwala amanyage era ne musomesa ne kuzana high school wali ezezana mukumanyi bulungi nnyo olira era ne theme y'okusomesa oli bwaba asomesa wanjawulo nnyo ku ggwe tona byosomesa kubanga n'abaana b'osomesa the biggest number of the girls bakozeseza embuto bazijjamu Mpamire weewumuzeeko amanya siga gona kugamba daleka kweswaza nanyini manya amuta Arthur Mpamire amanyikiddwa musajja mweru talinga gubunya bukuli obuno bipo oyina dipo zikulinga ng'onya waddu n'obunyo bw'osinika ng'olinga ng'embuzi esabalavu mukulu weewumuzeeko tumanyi state agent nakugamba nja kukobya nga towulira nkumanyi weewumuzeeko Eddie Master yakusomesa yali nanyini somero Alliance model liwali ku Gulubaga Road byo byabiranga byavaawo ewantikago byabiranga nawe bakusomeseza nogende makenda ofuna flat degree notandika kufuka musomesa kusomesa ngali byosomesa nawe tubitegira nkumanyi bulungi nnyo era ne kusana za haizane bogeno kuba bakubuza musomesa ngosomesa bagamba Arthur Mpamire so sigwe Mpamire you are nothing. You are dense like you are dense like your boss mana penalty mu 7. You are dense. Toina nawe kyoli kubuza nga ifukana aba. We know you. Oli dense. But you never know comment oli dense ne byosomesa if it is not Arthur Mpamire the one who took the name you took from him. Nothing you atoina kyoli na. Toina kyoli na kanja kwabiza bwere. Nanyiri nyamwita Arthur Mpamire. Brown in color. Very bright guy. Musajja na mukiga musajja mulungi nnyo talinga gwe yefula oli musajja mugandi osiriwala olinga abantu bakawo mentality gwese gujja nakugamba ne woli tambula n'obeera mbanyarwanda emyaka 10 togenda fuuka kabinja k'abanyarwanda bajja kukosa mali bakujje omukulu nkubuulira gwe Segujja eyayita Tichampamire you are nothing ne makire wafuna flat degree mu education byosomesa fu abana amanyi Arthur Mpamire ye teacher waabo basomesa nkubulidde erinnya lina siriyo you are dense okusoza ku information jenna kubanga nze nkumanyi gobo yagala kutegeera kubira nabakyala wa Gundi kubira nabakyala wa Kabaka bwa Rwenzululu Mpamire Arthur yamusomesa nkumanyi Arthur Mpamire gwajja kerinya mumanyi kati boda ku social media ne wepanka pa muti wali akumanyi nkumanyi you are dense kubuza bandi wa teacher obafunisa ambuta abana babandi bazijja mu standard high zani nataka kumanyi oli wano buza abantu oli musajja togenda fuka mu Nyaluwanda okujja nga nawo gwo ku Banyarwanda bana befula Baganda tunwe twagala kimanya utubule open nawo oli Munyarwanda kubanga embwe tambula na mbwa tosobola sanga mbwa ngetambula na mbuzi it is very rare embwe tambula na mbwa temanyi kijja eno last family namwe mugenda genderamu washtegedde oli dancing buza nabagereka wa Rwenzululu yakubulira Arthur Mpamire yamusomesa ngandaba
kubanga nzibanzala ku Bagala banza kuserwanga pamira atha yalina teacher kati kudawo buza abantu mbomanyo ina ki oli mokali muto wafuna na flat degree mu education n'abana bosomesa bondaba kwa singa simpa mere kuyambako wali batajasona kusomesa wali kuzana Mwita tichampa miri iwe Muganda maybe you are just disguising yourself that you are Muganda ninga na uli Munyarwanda na nyini yamwita akampa miri mumanyi era ne yasomesa kuzana Alex Standard hai mumanyi nakugamba ngenda mpula nja kwabya nga tomanyi nja kwabya so Seguja do copy unless you are not Seguja you just disguising yourself that you are Muganda ngana uli Munyarwanda so genda mpola mukuru tubamanyi ina ndao tubamanyi komuli mugosingo okutera nokusomesa kwa kuli munuzi gosingo okutera kufunisa abana babandi mbuto ba student okuva ku senior 1 mpaka ku senior 6 kubanga you are celebrity uzalatu chimanyi genda mpola fe tuli bako temujja tusobola tubamanyi bulungi yo akuba tusikambya oyo kamuleke let me reserve my point nenga kamuleke ni tubamanyi tubamanyi ateze guno muto gwa gujjukira buli kimu kye nali nsomye kone kirali na yeko byo nambi manyi so Mr. Seguja, I hope you are copying this information. Gira mubuze gwegeno mbuze St. Francis Emengo buza akampa mbere St. Francis Emengo yatuliza yebanachi genda obuze mukwano gwo the assistant inspector of police muletero Anatole mbuze huwa yangu ajja kubuli tojja kuddamu ku nepa akira kugenda obuze assistant inspector of police mukwano gwo kubanchi manyo he was once my teacher Anatole muletero mubuze ajja kubuli huwa mwaye so leme kunza nyirako ale muleke kumanyira abantu we are tired tuli bako unyo muza nyemiza jozi just setting at tunga muza tumanyi kena akudda munda kunonyereze ko ne comedy ja mudduka muggwe kena akudda munda kunonyereze ko ne comedy ja muddu ja kuddukawo tuli ba step bone buli kimuntu kimanya ko tusirika nduga abantu katubaleke bulisi but you are nothing. You are nothing. Apart from spying on your fellow artist. Jimuriko na kubacha ankara chichuka chemmanyi temuna chida chemmanyi. Abantu bako balina ebizibu. Abana bandi bali mubawala babajja mu nsigo. Ojjana otikko obunya. Buli kulingo bakubira ddu. Kitegera. So no sigenda bamalira biseera. Okujjako bajjukiza nti mwendabe nagamba ebintu biddako njala mulize bulungi nnyo nabagamba nti state planninga okussa wansi buli muntu yenna abadde akola business mu Buganda ng'oli munene bagenda kubijjeko omusolo olyoka okitegerevu omwange wetwogerera eno tweet yakoleddwa ng'egamba bweti nti mana penalty olw'okuba twamulemesa diiru y'emmwanyi mu parliament nejjo yakyogeddeko ng'ali mu kwogerako eri simanyi eggwanga lyoba lyawa mana penalty you are not a Ugandan you are Rwandi. Right now, you are sending your agents from Uganda Revenue Authority moving around across Uganda, putting pressure and piling more pressure on more coffee processors across Uganda. This message goes like this. Coffee processors in Greater Masaka sub-regions have been given notes by Uganda Revenue Authority inciting that each factory shall owe medium is supposed to pay a VAT of added 5 million Ugandan shillings from Yugi shillings emitwalo kumi effectively from 1st July 2022. Nkabaddiremu. Ngabe nabagamba nti ona apulaninga okunoonya ssente mu ngeri yonna esoboka kati mana penalty lw'okuba nti emmwanyi zaamudibiri teraayira zitwala. Kati yataddewo etteeka ng'ayita mu kitongole eky'ababbi. Ekya Uganda Revenue Authority agenda atuuka ku buli byuma by'emmwanyi byonna ebiri mu Buganda ng'abagamba luli mbadde musasula omusolo gwa mitwalo 10 ogubakkiriza okukola omulimu ogwo kati okutandika ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano buli alina ekyuma ky'emmwanyi mu Buganda basookedde Masaka onosasula $5 million okukkiriza okukola omulimu ogwo
ono katuloko mu parliament kyalemi agenda chifu mana penalty agenda kufuna engeri gyatandika okunyigirizamu abantu bano automatically abajje mu business abengeera era abange etteka liri alese kubanga bwakuteekako million 5 just a coffee processor kiba kitegeeza automatically akujje mu business kitegeeza ki bwana agenda agamba abayina ebimu bikuwe mwanyi nti bataddeko omusolo kuba ku mitwalo 10 gwa mitwalo million 5 musajja atu million 5 agenda zijjawa ngolya nzo muleta tane mwanya jikuba namwe mitwalo mutwali yemwe namwe mitwalo 15 mitwalo 2 kati sera agenda zijje sobola okukola mulimu guno kitegeeza abantu bagenda kuvaamu mu business mpola mpola namwe balina amaduuka bagenda bakola kyekimu abalina ebirundo byeko bagenda bakola kyekimu abalina business zetabula bagenda bakola kyekimu kino bagenda kibakola okwetoola Uganda yonna mujja tegeera nti bana basajja balina plan eyavuwaza abasajja n'abakazi abali mu Buganda mu business pochitegede bulungi kati gwali eyo akyagawumbidde ng'ensongira banga boyina okuba kyekiseera nno osituke bw'ono batosituse ojja tuuka okweyaguza olujjo gyobera nti enjala zaakugwako pochitegede bulungi naye nga nfundikira gye tukoma okuwa omukisa mana penenika gurupu ke okututta nga tetuwerwa nako kiba kitegeeza tumuwa obugumu n'okutegeera nti atwesobolera njala kubira omulango kutakungula buli muntu yena gy'oli omuntu yenna akuletako olusiddiiki akuletako akambayaaya akasengula ennyonyi ekiro gy'obeera nti bwerinda ne bukya tegenda kutuuka gyeraga mutandike okunyiiga bwe munaanyiiga omunyarwanda atannyo kye tuyita retaliation ate bano bwe basindisa okujja mu Uganda abangi tebamanyi Uganda ate tebatumanyi njagala bagamba ekigambo kimu mutegeere obuyinza bwe mu ggwanga ate musigale nga mwogera so nga nfundikira eno message njagala egende eri mana penalty yoseti babona tabasala mtano wa karekezi by names of Lumbuye Fred, the political activist based here where I am right now. Previously, towards the end of 2021, you tried as possible to kidnap me or to kill me, but unfortunately you failed. As we speak right now, on Tuesday you had a meeting in the State House in Kitaro with your first family or last family, and you discussed the second attempt of killing me or bring me back to Uganda alive because you wanted me dead or alive. But I'm here to inform you. I've already got the information and the details of people who are involved in this mission. Please go slow, because a man whom you are, or a man who you tried to arrest previously is not the same man whom you are trying to arrest right now. Because you yourself, you might end up in hot soup or in hot water. This is a Soviet country. There is no blame game here. Go slow. I'm not an easy subject as you think. No, I'm here to warn you. I know what you planned, and those people are boarding tomorrow. But this is to inform you. A man whom you tried to assassinate on 3rd August last year is not the same man whom you tried to attempt to arrest or to kill as you wished last year. I'm a totally different person. If you want to prove this, please visit Google, search my name, Lumbuye Fred. You understand the person you want to kill. I'm not an easy subject, and I'm not an easy package to export back to Uganda. I'm not scared of you, and I will not get scared of anything, because I'm speaking the truth and I love my country. And I'm here to defend my kingdomship. I'm here to defend my country. And I'm here to spread the information, love and peace and unity. So if you think that I'm going to be scared of the people you are sending here, they will get to know the real me. Because you think your bogus games you are doing in Uganda, the same games which are going to be done in other countries. You've tried so many times to assassinate me, but this time around, you might face it tough with your agents. Please go slow. Don't think you're going to intimidate me. No. I decided once and for all, I love my country and I will stay in this struggle. However much challenges I'm facing, I'm ready for each and everything. Because our brothers and sisters
have been killed, others have been kidnapped in Uganda, and others are still in jail for their right. You will not silence each and every Ugandan who is in diaspora and those who are still in Uganda. You are not the last president of Uganda. And your family may end up like any other families of people who tried to suppress their citizens. Politics is just a mere game whereby we need to use our head to discuss issues and people decide whom to vote and whom to lead them. But you, to remind you, one, you are not a Ugandan. Secondly, we didn't vote you. We voted Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next president. So I have all rights 100% to talk about Ugandan politics and to discuss issues concerned about things which are taking place in Uganda. Many people in Uganda are suffering economically, but you are spreading a lot of money in the names of keeping safe of your family and you to stay in power by killing your opponents. But please stop this, because your time is up. You understand? Mr. Mana Peneti, your time is coming, but go slow about me and go slow about any other Ugandan who is fighting for freedom and who is yearning for change. You can't lead Ugandans for 40 years. No, it won't happen. Soon or later, you may face all the charges and plus all your cocoons who are there traumatizing Ugandans home and away. May God bless Ugandans and stay safe. I'm here to stay. May God bless Ugandans and may God bless me too. Mwera mukama bankomere. Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.